ensonga ennene. Kaso Sebo. Eno wiiki ndoza tulabadde lwaggulo Lwokusatu. Lwakusatu. Ne ku luli ku Lwokusatu era omukulembeze w'eggwanga ayogera. Ne luno Olwokusatu era ayogedde. Tubulire. Ensonga ki eziri mu ggwanga okusinziira ku kwogera kwa Pulezidenti? Waliwo ebimumenya. Waliwo ebimumenya. Twalabye leero yatuleetedde bannassaayansi batubulire obulungi obuli mu kukozesa emmotoka z'amasannyalaze. Ebyo byonna it's a diversion. Kukiriwa? Ku kazito akali ku gavumenti naddala ku kubulwa ebigonjoolo ku bizibu by'ebbeeyi eyeekanamye ey'ebintu ebikozesebwa mu bulamu. Oba kati omuti gwa sabbuuni esente ezigugulogulamu ebbaafu mmeka? Kati guli mu nusu kasanvu bitaano n'akakaga bitaano. So oli agula essaati ku wirubaalo ya 3,000 aba agulamu essaati ze 2 ne vesti. Ne ka vesti. Olaba nti ebbeeyi y'ebintu tekka esigala egenda waggulu. Amafuta kyova olaba ebimu ku ebyo omukulu Museveni ebimuyamba diversions ebyo ebireetebwawo ne bitujja ku mulamwa omukulu Nobert Mawuuna asaze agenzemu NRM ne tunyumya ekyo era mmwe bannamawulire ekyo kye musimbako essira mwagala ebyobufuzi. Kati ku mulundi guli yaleka atugambye nti tukozese emmotoka z'amasannyalaze. Abaamuddamu tulina bye twayogera. Kuba naawe bw'ofuluma ebweru n'oyimirira ku luguudo n'omalako essaawa nnamba ng'otunudde ku luguudo njagala ofune mwasanjala aliko emirimu emingi we bayita ennyo. Ombuulire bw'oba omaze essaawa nnamba ng'oyimiridde ku luguudo emmotoka z'amasannyalaze oyinza kufunawo mmeka ezitakozesa amafuta? Amufuna? Nga bw'olaba nti kale kaakati tuwummuze bino byonna ebinywa amafuta tuvuge obugaali. Tuwummuze emmotoka ezinywa amafuta tuvuge ez'amasannyalaze. Ddala gwe bw'oba olaba nti ekyo kyali kigonjoolo ky'ekizibu ky'amafuta agalinnye ebbeeyi mu kiseera kino nga Uganda terina mmotoka z'amasannyalaze. Kale waakiri ajje ng'atugamba nti ngenda obbawola emmotoka z'amasannyalaze. Abalina obusobozi mujje mutulage n'engeri gye munaasasula tuzibaguze muwummuze ez'amafuta bwe galikka muliddamu ne muzivuga. Azirina oba onfunye kyenkugamba. Ali yatuwuliriza omuntu yenna bw'oba ng'ogenze mu kukola ebintu ne bw'onookola ddagala ly'amannyo tolanga nga tonnaba kuweza ddagala bantu lye banaagula bw'onooba olanze. Osooka n'okola eddagala ly'amannyo n'otereka mu zisitoowa zo eddagala lingi. Bw'omala okulijjuzaayo mu zisitoowa n'olyoka ogenda ku Paala FM n'olanga eddagala ly'amannyo eryakoleddwa. Kati bw'otugamba tuvuge emmotoka z'amasannyalaze nga teziriiwo muwendo ogwo ogusobola okuyamba abantu oba otukoze bubi. Emmotoka ziri mmeka sofa mukulu Museveni z'ayina eziri mu tterekero lye ez'amasannyalaze ezaakolebwa? Ye avuga z'amasannyalaze. Anti byebyo byonna bibuuzo. Kuba ye yatugamba nti buy Uganda. Build Uganda. Naye ziriwa emmotoka z'amasannyalaze? Ziriwa ye zaatambuliramu ez'amasannyalaze? Zitundwa mu dduuka ki? Singa bannayuganda beeyiwa ne bagamba nti naffe tusazeewo tuvuge ez'amasannyalaze waliwo gye basobola okugenda ne bazigula mu bungi? Oba tukyali mu mbeera ya buyiiya tuli mu kwasembolinga kugatta emmotoka ezo ezoogerwako? Kakati ebyo ebintu omanyi kubanga kubba njovu. Bw'obba enjovu ogiterekawa olaba ente yeefuuka ekizibu. Nti oyinza waliwo abagibba oli agibba n'agiteeka mu pulimo oba mu mmotoka Ipsam. Naye okugijjamu ssebo nawo bakwatirawo ng'ogijjamu ente okugijja mu mmotoka. Kati ekigambo kye yayogera kwalinga kubba njovu.
nti tetulinaawo mmotoka z'amasannyalaze zayogerako kati alina okujjanga atunnyonnyole ng'era bwe yabanga mu covid-19 yajjanga ng'alina okunnyonnyola nti bannange abasirikale ku luguudo bwe nabadde ŋŋamba nti mukkiriza mmotoka zitambula ez'abakazi abagenda okuzaala zonna zikkiriza ekitegeera kuba abamu nabo ku basirikale babanga tebakozesa amagezi ga bubumbwa nti yagamba waliwo omusajja yalaajana yali saidi ye mubende eyo esingo yali atwala nga nnyina atudde ku bodaboda ye yavuga nga nnyina asitudde omwana omuto naye ng'omwana mulwadde bwe yatuuka ku basirikale ne bagamba nti pulezidenti yagaanye bodaboda etwala omusaabaze nti ate oyo omwana mulwadde ate oyo maama wange era bwe tusula ti era gwe teeka wano bodaboda omusajja n'agiwalampa n'agirippira omupoliisi n'agivuga n'agenda n'abaleka n'omwana omulwadde nti yagitutte ku poliisi kuba pulezidenti yagaanye kati embeera eyo kati naye ye mutawaanya alina bye yalekanga bikola ki bikunukira kati buli kaseera aba alina okujja atunnyonnyole tuve ku nsonga y'ebbeeyi y'ebintu ebyekanamye kwatalina bigonjoolo ate baabanze Jene Museveni musaasira nnyo obudde bugenze nnyo gy'ali aluddeko nnyo tekyalina bintu byaggwako era kakati ye kyasobola okukola kuleeta bintuntu ng'ebyo ebitujja ku mulamwa kugula bantu abo ng'abo bamukulu Nobert Mao bayingiza mu NRM embeera efaanana bwetu kati lyekkubo lyakutte bagiyita Pearl of Africa Radio akadde nkalaba kantwala njagala tuyingire kati mu byamawo njagala tuyingire mu byamawo President Nobert Mao yabadde ku kitebe kya Democratic Party era bwe yabadde ayogera ku nsonga ze n'agamba nti mumuwalanira bwereere mumuwalampira bwereere Nalukoola tewali kimutamanyi ebintu byonna mubimanyi era yabibagamba n'olukiiko lwe yatuuza Nalukoola walimu kituufu walulimu naawe oyo omwami mulimba nga jjembe ligamba nveeyo nva sese nva buweekula kumbe libadde awo mu nsonda bw'abanga byayogera abikakasa njagala aleete minutes ezoogera ku ekyo nze njagala okutegeeza kino Mungu yannyamba nnyo bwana Nobert Mao n'ataleeta nsonga eyo nze gikubaganyaako birowoozo kuba abakugireeta ne bwe yali gireese tugikubaganyeeko nga tuli babiri nze naye kyalibadde kinkaluubiriza okuvaayo ate ne mwegaana ate abakugireeta nga tutudde mu lukiiko olumanyikiddwa obulungi gamba ng'olwa NEC kyali susse kuba nze mmanyi bulungi waliwo doctrine bagiyita collective responsibility nti bwe mumala kutuula mu cabinet ne mubaako bye mukkaanyaako tolina kuvaayo n'obiwakanya ne bw'obanga ggwe wabadde owakanyizza n'otabawangula banno ne bakiisa abakusinza obungi eyo yebeera position ya kibiina kyammwe yebeera position ya cabinet nga yatudde ne bweba cabinet ya Jene Museveni ng'atuuzizza baminisita be ne wabaawo ekireetebwa balina ebbeetu okukaayana ne bawakanya n'abo abawagira ne bawagira naye kasita kimala ne kiyita naawe yawakanyizza obuvunaanyizibwa bwo buli nti olina okuwagira ensonga eyo singa oba ozze ku floor ya parliament oba singa oba oyogerako eri abantu bw'oba owulira nga toyagala kiwagira sirika naye ffe tekyaleetebwa kankubuulire kino omanyi njagala okuba akafaananyi nga ngenze mu kirabo ky'emmere Kayongo najja n'ambuuza Nalukoola bagula batya ekibanja nenkunnyonnyola bwe bagula ekibanja kati mba ndi awo nga wayise weeks 2 ng'ondeetera empapula okuva mu law council efuga balooya basiiwuusa empisa law council yebanyiga
ng'ondetedde empapula ng'oŋŋamba Nalukoola nakuwa wabidde mu law council kubanga wampabya n'onguza ekibanja eky'empewo naye nga twali tunyumyamu bunyumya ekyo kinsigire ku byamawo weebale nnyo bwe twali tutudde eri bayitayo ennajeera waliyo hoteri bagiyita eseeri twalina omusomesa yajja n'atusomesa mwali ani nani twabanneeke nga tutudde National Executive Committee etuulako bameka etuulako abantu bangi etuulako abakulembeze President General Vice abamyuka be bonna owabakyala omumyuka we omuwandiisi we owabavubuka omumyuka we abantu kumpi bajjula kugenda mu 50 bonna baaliwo abaaliwo naye njagala okutegeeza guli gwali musomo tuli mu workshop facilitator asomesa ate facilitator sina member wa NEC atusomesa butya bwe batwala obuyinza twali tunyumizaako bwe batwala obuyinza kati nkuwanga facilitator obuyinza babutwala ng'oyise mu kudita omudumu gw'emundu owamba nga mukulu Museveni yawamba gavumenti eyaliko obuyinza babutwala nga buyise mu bantu okwesuulamu jjulume nga bolabe Sri Lanka gavumenti ne bagimamulako bagenda okukola consensus bati nga bagamba Nalukoola gwasinga okubanga osabola okutuyisa mu mbeera bwekwata obuyinza obuyinza babutwala nga muyise mu kalulu facilitator asomesa muyise mu kalulu no campaigninga n'osinga ne bakulangirira ne bakulayiza obuyinza babutwala nga muyise mu kubugabana ontegedde kakati ebyo twali tunyumyamu babasomesa entwala y'obuyinza generale kati oyinza otya okuŋŋamba nti olwo olukiiko lwatuula ekirala kyakugamba okumanya musajja mulimba nga jjembe akugamba nti mu strategic plan yaffe nti twalina okutwala obuyinza mu myaka 5 bwe tuba tetubututte mu myaka 5 tubugabane n'oyo abukola ki abulina nze gw'omanyirwe najja okubeera memba wa NEC delegates conference yatuula mu mwaka gwa 2020 yatuula akyoli kusasa mwiri beka kakati emyaka 5 ginkwatirako wa gyoyogerako pulaani gy'ogamba nti bwe tuba tulemeddwe obukwata mu myaka 5 tubusheyalinga emyaka 5 gyatuuse ninako esitegede bulungi gwe okakasa otya nti mawu olutuula lwagamba lwe mwatuulamu lwero lwe babasomesezaako ebyo weebale nnyo mmanyi olw'ensonga bwe baatulonda ku Sir Samuel Baker olukiiko lwaffe olwa NEC olwasooka lwatuula twalutuuliza ku Zoom kuba twali mu biseera bya COVID-19 onfuna kati olukuŋŋaana lwe twasooka okusisinkana olwali physical nga NEC lwero lwe twatuula ennajeera era ekimu ku bye twakolayo kijja okuyamba ojjukire naawe Sebaali yatuwuliriza bye biseera General Museveni bye yali agambye okuggyawo okweyimirirwa kw'abantu abazizza emisango egya Naggomola era twasinziira eyo ennajeera ne twogera eri bannamawulire nti twali tugenda kutwala ensonga eyo mu referendum bannansi be baba bagisalawo ndowooza nzijjukidde bulungi kati lwero lwe twasooka okusisinkana nga NEC ffenna wamu kankubuulire awalala gwe wamuwulidde yakugambye nti twatuula mu gye bayita management committee n'akugamba management committee erina koramu abantu 4 mwe mwamenyera erinnya lyange now management committee gyayogerako olwaleero nkusobodde okuleetera constitution ya DPO gitunulemu njogere ng'olaba nebwobikkula okuva ku ddiba okutuuka ku ddiba temulimu party organ mu DP gye bayita management committee sebo nennyaba ye yatuwuliriza ndagala mulowooze ku bunene bw'ensonga Nobert Mao gye yatwalidde General Museveni
ebeera etya ng'esaliddwawo ogani nga kolamu yaayo y'abantu bana. Kolamu ali eyo atuwuliriza ntegeeza kino nti abantu omuwendo ogw'essalira abalina okuba nga batudde mu lukiiko olwo mulyoke mu lutandike onfuna nga bw'onaagamba nti bwe tubala abalamu tuwera omuwendo ogw'essalira omuwendo ogw'essalira guwera. N'akakiiko ka mukulu Nobert Mao kajuliza akugamba kabaka abantu bameka bana. Ekirala kye njagala okugamba management committee bwe mba nkireese mu ngeri y'omwana w'omuntu akitegeere bulungi kifaanana nga bw'olaba head teacher omukulu w'essomero the master ng'alina abamyuka be ne doosi n'abasomesa be baba baddukanya essomero. Kaakati naye eriyo gye bayita kyetegeeza waliyo kye bayita board of governors mu setting y'essomero. So administration ye HM ne ttiimu ye. Golowooza HM asobola okusalawo nti katugule ettaka lya miliyoni 3 tunaategeezaako ku board of governors. Bagiyita Pearl of Africa Radio. Njagala gendako mubulango katono naye bwe tukomawo ogenda generally strategic plan. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya DP kikwata kitya obuyinza. Kati strategic plan bw'eba yali eyogerwako nga bw'owulira strategy enteekateeka ne mutaayiika mukwate obuyinza nga boogera mu myaka 5 gy'owulira teyabyogedde emyaka 5 kati bwe kyatuvaayo ennajeera gyali giweddeko. Kakati kati kale nandibadde ngamba ndi kale olwo lwali lukiiko nga lwatuula ebiseera ebyayogerwako byali bituuse nti tumala kulemererwa mu bbanga lya myaka 5 giriwa olyoke ogende mu kiri ye abaffe. Kati ekirala kye njagala okugamba okimanyi mukulu Nobert Mao mu constitution eyogerwako obuyinza bwe buli mu kawaayiro aka 27 mu constitution ya DP enayolaba naye obuyinza bwe buli ki yakulira ye CEO ebbanga lyamaze ng'akyali president gen ng'era alina obuvunaanyizibwa obw'okulaba bonna abakulembeze abali ku NEC nga bakola ebintu byabwe mu butuufu bwe balina okukola. Ekyokubiri president gen asobola okuyisa statement newankubadde nga NEC eba teyamukkiriza bw'aba akomyewo ng'olukiiko lutudde n'aginnyonnyola NEC esobola okukkiriza statement oba nedda. Awo nno mukulu Mao ne banne nga bwe batambula mu nsangi zino okuwagira ebyo bye yakoze bakitwala nga ye yakoze statement ekitali kituufu wabula yakoze kikolwa yagenze n'asayininga endagaano naye taliimu mu abo ababayindinga. Bwe nkyogera okubayindinga nti ebikolwa bye bisobola okukakaatikibwa ku kibiina kya DP nedda. Ekikolwa kye yagenze mu kinene n'okusinga ku kusalawo nti oba ekibiina kyaffe kifune candidate ku bwa president oba nedda. Omanyi lwaki? Ekibiina kya DP kyatondebwawo kutwala buyinza nabwe kityo okusimbawo candidate kimanyikiddwa nti tuteekwa okusimbawo kubanga obuyinza tubwetaaga. Naye ekibuuzo kibiina kya DP kisobola okugenda ne kivuubiikibwa mu NRM mwe kiba kikolera. Bwe kiba ekyo kyakutuukibwako tuba tulina kubanga tuyise mu organize z'ekibiina ezimanyikiddwa era nzikiriza nzikugambe organize ekibiina nga NEC National Executive Committee kwentuula organize ekibiina nga National Council kankubulira abakola National Council kuliko aba National Executive Committee kuliko aba parliamentary group be bamemba ba parliament abaliyo mu parliament aba DP n'abo abaali ba candidate ba DP ku bwa memba bwa parliament naye ne batayitamu eyo bonna ng'obagasse wamu bakola kye bayita parliamentary group. Ekibiina ekirala ekikola National Council be ba district ba DP mu Uganda yonna onfunye kale waakiri singa National Council National Executive Committee then waliyo National Council kankwongere abalala ate nga kyekisinga obunene bakiyita National Delegates Conference
nti bw'oba oyagala kufuna consensus ddala tugende tukolagane ne Museveni oba nedda organizo wali badde oziyita ne mutuula ekirala kanti okongere bw'oba osomye etteeka lye bayita Political Parties and Organizations Act akawaayiro ak'ekkumi kagamba nti buli political party bw'enaabanga ekola emirimu gyayo internally munda mu yo enaagobereranga obuwaayiro 71 ne 72 mu constitution ya Uganda kankubulire ebiri mu kawaayiro ak'ensanvu kagamba buli kibiina ky'ebyobufuzi kinaagobereranga ennono za demokrasiya bwe kiba kikola ebyakyo naye wano tuli ku bwa dictator ye mukulu Robert Mao bw'asitula ekiwandiiko n'akidraftinga ng'ali ne munne General Museveni ne bagenda ne bakisayininga nga tamaze kukitwala mu organizi za kibiina ezimanyikiddwa nga zenkugambye abeera teyeebuuzizza abatagoberedde ennono za demokrasiya ate kankongera akalala cooperation agreement gye yakoze teriimu mu mateeka ga Uganda wadde n'akamu bw'oba owakana muleeta atuulaawo tukikubaganyeeko ebirowoozo teriimu mateeka teriimu wadde n'akamu kankusome lwaki ogamba nti teriimu waliwo kye tuyita Political Parties and Organizations Act mulimu obuwaayiro buno akawaayiro ak'e17 koogera ku kye bayita maaja ssebo n'ennyaba ali atuwuliriza kitegeeza okugatta kw'ebibiina by'obufuzi katugambe ekibiina Y n'ekibiina X bisisinkanye ne biteesa ne bigamba nti ebibiina byaffe tubigatte tufune erinnya eri ne bafuna erinnya Z bakkirizibwa okugenda ne bawandiisa mu Electoral Commission nga bategeeza nti ebibiina byaffe biri ebibadde bimanyiddwa twabigasse era ntufuna erinnya eppya baliyita Y ekyo kye bayita maaja ekyokubiri mu kawaayiro ak'e18 Political Parties and Organizations Act kalaga kye bayita alliance emikago musobola okugenda ne mutuula katugambe nga mugenda okujja mu kalulu ne mukola okukkaanya kwammwe ne mukola omukago nti gwe ojja kusimba wano nze nja kusimba wano omuntu gwe wagire owange nange mpagire owuwo tujja bwe tunaamaliriza tujja kukolagana bwe tuti ne bwe tuti alliances zikkirizibwa cooperation eyo gyayogerako cooperation agreement teriyo it is an alien it is strange mauche yakoze kiki kankongere awakulanga mukulu Robert Mao minister oyo nga yanneebuuzaako ne bannange twali badde tumubuulira kali nsambulira gwayolekedde mu bbula gye bamutimbye ayinza n'okuba nga ye yamutimbye ebbula kuba yamugamba nkuleetera bonna mbaleeta atukakaatike mu kibiina ky'NRM tutunuulire ennono za democracy omanyi collective responsibility nti okakaatibwako by'oba okoze eri okukakasa nti biyimirira kati olwaliro agenda kutuula mu kabineti bw'anaatuulanga mu kabineti n'esalawo kyesazeewo najja ku fulo ya parliament n'abaako byayogera aba DP mwe bali oyagala bagambe ki nti bakiriziganye naye bwe batakiriziganyenga naye kuba bagamba tebaali naye mu kukola ebyo bye yakola tolowooza nti endagaano eneebanga emulemye okussa mu nkola ne bakikuba ekirala oyagala olowooze ku mukulu Robert Mao ng'atudde mu kabineti ya General Museveni gy'akubiriza ne wabaako polisi gye batuukako kati asala mu Kampala agenda ku balintuma atuuze ate kabineti eya DP ate nga naffe tulina alternative policy kuba bo bayinza okuba balina bye basazeewo okutambulirako ku nsonga z'ebibira ate nga naffe tulina bye twagala okutambulirako ku nsonga zaki z'ebibira nga DP nti bo banaabanga baleese nga naffe tuleeta nti ffe naye ffe endaba eyaffe yali badde bweti okiraba ate naffe bwe tuba tuleeta tuyitawa mu bukulembeze bwaffe bwe tulina mu parliament agenda kuleeta amateeka ndi endagaano ya Mao wagifunyeko kopi ng'ekibiina nze sinnagirabako sinnagifunako kopi ninga ebirimu wabitegedde mpulira byogere naye ebimu nsobola obbiraba olw'ensonga kati we twogerera mukulu Robert Mao
si minisita teyalayidde eggulu yalayidde kakati ekyo nakyo kinneetaagisa okumala okulaba ku ndagaano nkiraba nti yalayidde asaavinga gavumenti ya General Museveni kakati olwaleero ntandika nti okugamba nti kakati azze ye President General wa DP kati akubiriza olukiiko mu NEC Nalukoola wangi mau mukwano gwo nnyo nze nayagala Mao ffe twali tusoma e Makerere University bannanga omusajja Mao najja yayogerera ku Lumumba obudde ne butuuka n'okuwungera nga Mao ayogera naye nga Mao anyumisa yatuuka n'otugamba nti temulekerangaawo okwogera bwe mubanga bye mwogera ge mazima n'agamba yalabako ku kibe nga kyogera eri ejjinja ekibe ne kyogera naye ejjinja teryawuuna naye era ekibe ne kigamba nti newankubadde tonzizeemu naye ompulidde naana bwekityo musigale nga mugamba General Museveni ku bibi byakola temusirika ne ŋŋamba bannaye Mao waddala Mao mulungi naye Mao yayagadde agende naye agweko waakiri mu madalaka abeerekaawo mu busondasonda naye kati wamukyaye ng'omuntu ate nkyawa waaki awo njagala akyali mukwano gwo bannaye simulinaako tabu naye tabu gye mulinako eryegi kuwalaawala kibiina kyaffe kiyingiza mu bintu bya General Museveni yagende yekka ali essavu lye ekibiina ky'abajjajja akirekewo era kyekimu ku byennyina ku General Museveni kwagala kutta Democratic institution gye bayita Democratic Party mu bannayuganda abali eyo diddi muyinza okuba nga tebakulembedde ng'era temunnagiwa buyinza buli oba okuli obwa pulezidenti n'ebirala ebyokusalawo naye bakoledde ebintu bingi eby'ensonga mu ntalo z'erwanyi erwanyisizza effuga bbi mu buli ango yonna ebazimbidde abakulembeze abo bwe mulaba abo bangi bwe mulabakaawo n'abalala abasukka ku oyo nga lyerimu ku makubo ggwanga lyaffe oba olyawo lye lisobodde okuyitamu okutaakirizibwa kubanga tusigadde tukuba enduulu era nze nkubuulira ggwe mukulu Nobert Mao nywerera ku bwa minisita bwo ekibiina kyaffe tolina gy'okiraza tosobola kuvuga mmotoka bbiri mulundi gumu ng'oli owuliddeko endegenge eyoogaanira mu mazzi waliwo olukuŋŋaana lwe mwatuuzizza sabbiiti eno ndowooza yabadde eno mwatuuzizza ku Ivory Hotel kyabadde kya sabbiiti eno sabbiiti eno nga mugamba tukoze enteekateeka y'okuŋŋaanya emikono mu mwamuleko Mao yabagambye mulimba yeeyibaala ng'omusimbu omanyi omusimbu abeera ku kyoto abeera yeeyibadde nnyo ekisooka olukuŋŋaana olwo nayitiddwa buyitibwa olungani akuyita abategesi baalwo bannakibiina kwabaddeko bakyeyameni ba zi disitulikiti n'abamu ku bakulembeze abali ku NEC n'abamu abali mu paalamenti abali ku parliamentary group mu bufunze nga abantu abo babaddemu bammemba ba National Council bw'osoma ssemateeka wa DP akawaayiro ake-15 naawe tunulamuuko kagamba nti ake-14 kekoolesa butya National Council bw'ebeerawo organize ezo ezigitondawo senva okugambako NEC parliamentary group ne bachairpersons ba zi district naye mu kawaayiro ake-15 kagamba nti eyo National Council esobola okutuula singa wabaawo ensonga ereeteddwa NEC oba singa ensonga eyo eba ereeteddwa mmemba w'ekibiina oba ekibinja ky'abammemba b'ekibiina ne bagamba nti twagala okutuuza kwa National Council olwo etuuzibwa era ng'okusaba okwo kutwalibwa wa Secretary General singa ebyo biba bireeteddwa National Council erina n'obuvunaanyizibwa obw'okujjuza
ekifo ekiba ekyereere onfuna kaakati eyo ze ensonga ze nabagambe nti mwe aba National Council musobola okuŋŋaanya emikono egyo gibeera kimu kyakusatu ekyamuwendo gwonna okukola National Council mugwandiike petition yammwe mugitwale wa Secretary General mumusabe wabeerewo ki olukiiko bwe banaaba bamuwadde ekiwandiiko alina okuyita era bw'ogisoma erimu akagamba the Secretary General shall ekyo kiri mandatory kya buwaze alina okuyita ki olukuŋŋaana olwo petition bw'eba ekoze eki etuuseeyo era nayongedde nembanga bandi bamuneemu mumuwadde petition n'atatuuza lukuŋŋaana olwo munaaba muyina ebbeetu okumuwalaawala mu mukube mu mbuga z'amateeka lwaki njogera bwentyo ne sibagamba kumutwala mu mbuga z'amateeka mangu ago lwa nsonga buli kibiina kirina engeri yakyo gye kitambulamu munda mu kyo intanale kamaleyoka era mu kooti bw'ogendayo nga temumaze byammwe bya munda esobola obbagamba mugende mumale okutuulamu nga mmwe mulabe kakano bwe muleetawo ensonga ebaleetese okutuulamu ne wabaawo abalemesa okutuula gamba nti ye ssaabawandiisi w'ekibiina olwo tolaba nti muba mufunye ebbeetu okumutwala mu mbuga z'amateeka okutuulamu naye tewali tabbu tusobola okutuulamu naye ekyamazima kiri nti takyasobola kuba President General kubanga yasaavingawa mu kibiina kiri okuggyako ng'ekyo kyakola tafuddeeyo oba afuna ebizigire abifune naye ng'ateeka mu nkola kufaafaaganya kibiina kya DP omanyi tetumanyi ziyinza okuba nga instructions ziri nti twagala oteeka obuyinja ogunene mu kyoto yagambye mujja musiima agenze sirowooza kuba endagaano yeeyo yamankyolo teyina gyeraga efaanana nga bwolaba eya Odinga gye yagendamu mu 97 nekibaki ate waliwo ekyavaamu kati yamaze okulondebwa ye kati kiki gw'olowooza nti nno nti General Museveni ebyamulema okukola emyaka egyo gyonna agenda kuweza myaka 4 nti gwe okole ki bagiyita Pearl of Africa radio 107.9 ekula eri omuntu wa bulijjo mwebale nnyo mwebalire ddala bali ku mukutu ogw'ensonga abali ku luguudo lw'Obusabala nga mutumbudde Pearl FM mwebale nnyo mwebalire ddala n'abawuliriza nga musinzirawo ku masengere mwenna mwebale nnyo muwulire Kaso Mawu bwe yatuuziza olukuŋŋaana lw'abannamawulire ku kitebe yalagidde ddala okusinziira ffe ku kitwalabye nga bannamawulire nti ku kitebe awo akyalinawo obuyinza mmwe mukyasobola okutuuzaawo olukiiko lw'abannamawulire awo yalagidde ddala nti ye nga mukulu Mawu yeegasse ku bafuzi ab'enkano abakubanga akyalinawo obuyinza nti abannaddipi be baamumuwa kyabadde tekyetaaga kuleeta bakwata mmundu bawambe ekitebe mu kiseera we yabadde nga waali onfuna era ffe ekyokubanga tukyasobola okutuuzaawo olukiiko oba nedda eyo si nsonga nkulu ekikulu kiri nti wuliriza ekikulu kiri nti ye yeeyolesezza butya bwakozesezza ekibiina kyaffe okusobola okugenda abeeko byafuna ewa General Museveni era ne yeeyolesa nnyo obutaswala nti asobola okugenda ewa General Museveni n'akomawo awambe ebyo ebya Democratic Party ebyazimbibwa bannakibiina bye yasanga kale nabwe kityo ebyo byakola biswaza ye bibi nnyo bimulabisizza nnyo eryokanga n'etonnya ekibiina ky'abajjajjaffe enkiiko kigenda zituuzaawa kijja zitooza nze njagala nkutegeeza ekibiina kyaffe kiyise mayengo gw'okimanyi nti mukulu Amini yafuga okuva 1971 baamuggyako mu April wa 1979 waliwo ebibiina by'obufuzi ate ng'ebibiina ebyo byali byawerebwa dda kubanga Obote y'ebibiina yabiwera oluvannyuma lw'okufa kwa Sir Edward Muteesa mu Novemba wa 1969 Obote yaleeta gye bayita
common man's charter ng'akoppa ebyakolebwa Nyerere mu Arusha mu Ujama police eya Nyerere ya 1967 ye yakolera Arusha na declaring na obote bwato bweyagireta Uganda efuuka ekibiina kimu eky'ebyobufuzi ate bajja boba mukulu Museveni mu 1986 ne bajjako balutwa era naye natte ebibiina by'obufuzi n'abagamba tubeere mu movement system ebibiina by'obufuzi byaletera okutema ebitooke by'abantu ne tutabana bibiina okutuusa wano jjo ly'abalamu twali tuyingidde 2.5 ebibiina by'obufuzi biryoke bikole ki bikomewo gwolaba twaggwawo twabanga n'omusajja omu kwabo abayimirira ennyo bamuyitanga Boniface Byanyima ow'Embalala ye yayambalanga enkofiira eya kiragala ekibiina kyaffe kyasigalawo tubadde tulina endowooza nti bambi mawoono mumukyaye nnyo naye katusigalewo nga tukuuma kasiki nti oba oliawo embeera ejja kumaleeterere ekibiina kyaffe kiddemu kiroke bulungi kimulise ate tubooke bupya ebyobufuzi kati ate n'atuzza muki mu mbeteza sebo tukyaliwo ate naye yennyini agenda kuvaako mbuuza lwaki amakubo tetugenda kukozesa ga mulundi gumu ate gwe munnayuganda munakozesa oliyewo ebyamateeka wadde gwolowooza bannamateeka abatuula mu zikkooti bonna bafaanana bwe batyo nti nno nti mukulu Mao yagenda obbawanga ebiragiro ku butya bwe baba basala emisango era ajja kubalungamya waliwo kye bayita independence of the judiciary obwetengeredde obwo tuyinza okuba nga tetubuyina bulungi mu ggwanga lino naye era tukyalinayo abalamuzi abalimu embavu abatasalagadi bengalye